Kale abali ku Uganda yenkyambaniriza nnyo amakya kawungeezi olw'eggulo ettuntu ly'olwaleero kisinziira wa woolabira omukutu guno gwa Uganda ey'enkya webalagobera omukutu guno gunze muzikwaga nga Moses Wamala ne kitange Haji Muhammad Kizito Karoole. Tugenda kwogera ku nsonga ezitali zimu. Tujja tandikira ku nsonga ya mutabani we Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinkana mutabani we yaliko pulezidenti w'eggwanga Uganda Paul Milton Obote, ono ye Jimmy Akena, ye pulezidenti w'ekibiina ki Uganda People's Congress ekyagye Abaganda enviiri ku mutwe n'okwogera ebikinike kyekyokugenda okuhonaringa omugenzi oba okugenda ku malaalo ga Apollo Milton Obote bye byaliwo mu 1966. Abaganda tebibava era tebibiri bava ku mitima, era bangi nnyo abayogende baga nti Kyagulanyi yakoze ensobi semasobi okusinkana Akena kyandibadde oke naye ogenda okuhonaringa Apollo Milton Obote nga ye yaduumira Idi Amin Dada bagende basaanyeewo olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka saako n'okusaanyaawo obwakabaka, nti yakoze ekibi ekitakolebwa muntu yenna amanyi byafaayo ate nga Muganda. Tujja kwogerako ku nsonga eyo. Tugendeko ne Tanzania, ebiri Tanzania ne Cameroon, bannansi beeyo Abafirika beegugunga lwa nsonga y'akalulu, bagamba nti ebiva mu bululu sayidi eyo si byebyo bye beetaaga. Samia Suluhu yadde amalako kisanja kya John Pombe Magufuli nga anoonya kikye ng'omuntu, naye tebyaggweredde olunaku olw'okulonda lwennyini. Abantu ne bagamba twagala reforms mu mateeka oba amateeka agafuga ebyokulonda, twagala akakiiko kabeere independent, ate twagala abavuganya gavumenti bonna babeere nga bateereddwa. Omukulu Tundu Lissu ye president w'ekibiina kya Dema, omwaka guno gwonna agumaliddeko mu nkomyo, naye abakulu baatuuka okulaba akalulu nga kasemberedde ne bamuta, ne baagala okumuta, kooti ne mwejeza nti emuta. Tundu Lissu n'agamba mundeke nsigale mu nkomyo. Kyendowooza nga munnamwe nti it was a wise move, olw'ensonga yalowooza nti bano bwe wabaawo ekigwawo kyonna bayinza ate okukwata nze ne banzizaayo ne banneekwasa nti obwegugungo obuliwo. Era obwegugungo obuliwo olwaleero Lissu is not being held accountable, olw'ensonga nti yagamba wadde muntadde kanjira mbeera mu nkomyo. Nate vice president we era twafunye ekiwandiiko ekyabadde mu Luswayiri nga kyoleka nti naye ali mu mbeera mbi, amaze ennaku nga talya, nti tasobola kuwunyiriza, ennyindo tesobola kuwunyiriza, ali mu mbeera mbi, ekiraga nti ab'opposition mu ggwanga eryo nayo kumpi balinga ggwanga Uganda. Bangi beebuuza n'okwebuuza yandibanga Samia Suluhu okukyalako wano n'okubeera nga akwataganako ne Yoweri Kaguta Museveni, yandibanga yamuwa ku kati akagenda mu maaso okubeera nga kaddibaga eggwanga. Hajji ono yanga nti obeera ng'oyagala abakulembeze abalungi ku ssemazinga wa Africa abalina okusomesa, si butya bw'oddukanya eggwanga ne litereera, naye butya bw'odibaga eggwanga. Hajji ono yanga nti jangu ebiwa Yoweri Kaguta Museveni. Yandibanga Samia Suluhu statement eyo yagiwulira n'agitegeera, ne William Samoei Ruto bandibanga babiri abo bategeera statement eyo. Kaakati amawanga agabiri galimu obwegugungo n'ebitundu bitegeeza ki wakati mu ggwanga Uganda nga twolekera akalulu. Bannakenya bwe balabye bannaabwe nga beekalakasa baga bane boda muzigule tujje tubayambeko, ne bayingirawo. Baatugambye nti nammwe bannayuganda nga 16 17 oba bawe ekyetaagisa tujja kujja. Abafirika bakooye obululu mu kusemazinga Afrika obutali mazima, balonda mulala ne balangirira mulala. Kinvivi Paul Biya wa myaka 92 bamuzukuza nti muzeeyi wangi wangudde ate kalulu ki? Kisanja kya 8 myaka 7 naye ye president. Byoleka ki nga ne mukwano gwa Haji ndoza Joseph Kabila kooti yamusingisa ogw'okufa. Byonna biri ku mulirwano, ebiri e Tanzania, ebiri e Congo, ate nga twolekera kalulu n'ebya Paul Biya. Tujja kutunulako ku ensonga endala campaign nga bwe zitambudde sofa. Ekiriwo ekyamakulu ndowooza tulina nze nga Munnayuganda, tewanabeera Munnayuganda afiirwa bulamu nti over police brutality, amagye galina gwe gakubya amasasa, okuleka okugaana bakande nti abamu nti toyita eno yita mu byalo, mu kifo kyoyita mu bibuga. Naye so far so good, no one has lost his or her life okuva ku okulagajjala oba okola ensobi ez'ab'ebyokwerinda.
I think I need to give credit awo olwaleero Sige Kaluka 2020 mu campaigns naye tetumanyi gye binaggwera. Ekijjo Semenoza kijja kubeera kya obwannakyemalira obuyitiridde e Bukedya ne mu Parliament. Anita Among yaggalidde bonna abamuvuganya ng'akozesa akakiiko k'ebyokulonda byatandika mu kamyufu ka NRM gye byaggweredde nga bonna abadde bamuvuganya babaggalidde geeti. Ye olwamaze nominatingibwa ne baggalawo. Naffe ab'amawulire twatestinze. Nze omwe yatestinga ku kintu ekyo nina show gye nakola ku Anita Among mu exhibition. Ngenda okugenda ku Parliament njaga okukujjako omubaka Medard Lubega Sseggona interview. Kasita balaba kaadi ne bampisa wali ngenda okulaba banzizeeno ngenda okukubira kuli sobole ng'ebintu baŋŋamba awamala ne ŋŋamba kati NTV yaweereddwa nayo okuddamu okusaka actually si NTV ne Nation Media, Daily Monitor, Dembe FM, KFM, Spark TV n'emikutu emirala okukulaba ng'osalimbira ku Parliament. Yayisiza ekiragiro bakukwate bakuggalire Anita Among. Kiva kuki story ze bazze bakola ezooleka obwannakyemalira bwa Anita Among e Bukedya n'abagamba kakate muddamu okulinnya wano ne bagattako n'ekyobutaddamu kulinnya ku nkuŋŋaana za pulezidenti zonna. Haji ono baali mu nsiko ne Yoweri Kaguta Museveni naye yaŋŋamba dda nti ye yakitegeera dda baalinnyira etokota ajja kumbulira bino byonna bye tugenda okwogera kubitegeeza ki. Haji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansubire obulamu bulungi. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Emirembe gibeere gye muli mwenna bwe kikwatako. Amin. Mukama Katonda yeebale okutwagala n'okutufumiitiriza. So ebyo byebyo twagaza programu ennungi. Amiina. Okay. Haji, tutandikire ku nsonga ya tutandike ku nsonga ya mutabani Robert Kyagulanyi Ssentamu akyayogeza bangi obwama. Nsonga ki? Ensonga y'okusinkana mutabani wa Apollo Milton Obote Jimmy Akena n'okugenda ku malalo ga kitaawe omugenzi eyaduumira okulumba olubiri. Bangi baga nti yakoze ensobi. Waliwo ensobi Kyagulanyi gye yakoze? Ntera nnyo okwogera bontu bw'otomanya byafaayo toyinza kumanya wooli, toyinza kumanya woolaga na gy'ova. Andi byafaayo gy'ova wooli ne woolaga. Yes. Tulina okumanya ebyafaayo ebyaliwo emabega byoliko kati na biki byogenda okuddirira. Bintu oba bitereezezza bulungi n'obitunuulira sometimes bikugaidinga. Bwe guli. Bintu bingi mbirabye nga boogera ku Kyagulanyi naye nze nga Munnayuganda ng'Omuganda Obote simwagala. Nange bwe guli. Obote ebizibu bino byonna bye tulina byava ku Obote naye ng'ate Obote si yabikola. Yali muzungu. Ekyo kituufu. Obukyayi bwonna bwe tuliko n'obudobonkanya Uganda eno bukyayi bwa muzungu bwe yateeka ku ki? Ku Buganda. Olw'obugunjufu bwe yasangawo n'okulemera ebibye baatuteekako empala n'embi ne batugenda nga batupulaningira pulaani ezi kuba bonna Obote baleeta baleete. Bwe guli. N'okutuwa obwetwaze bamala kukituulamu ne bakitubuuza baga nti manyi abasajja bano tubawa obwetwaze ne tetujja balekera buyinza. Tubalekera ebitiibwa bajjajjaffe baali mabega nnyo okutegeera ekintu ekyali kijjera siyinza banenya. Kaakati ng'Omuganda Obote simwagala. Yadobonkanya ensi, alumbye olubiri lwali mu sikaala olwolaba, olubiri lwali terusaba. Abasajja baali bali ku mutindiro ogumu ne Buganda, Busoga, Bunyolo, Tooro. Tugendeko Baganda baffe bano betwale abaali wansi waffe n'olwalo nga kazi bakyali wansi baffe abawano Kamuswaga, bachiefdoms bonna eyo yonna waggulu be baakola ensi Uganda. Yes. Era ensi yali etambula bulungi. Amawanga gonna ago abateeso bagisu nga buli kintu kyonna kisobola okutula mutuula ne mukyekolerako. Kakati abazungu ne baliisa enjiri Obote naye mu bujega bwe n'akigula naye nga takimanyi kigenda kusasulira ki naye ajja kisasulira. Olwo lwali akisasulira nja kukituukako. Kakati simwetaaga naye nga Munnayuganda njagala nnyo Obote. Ebintu ebiri bibiri byawukana. Ebikolwa byo olw'okuba yakozesebwa okulumba n'asaanyawo olubiri n'obwakabaka n'ensi okudobonkana kuno kwonna kweriko. Olwaleero kubanga ofiisi eyo gy'olaba eri mu Pulezidenti Museveni
ofiisi eyo yalekebwawo bazungu n'olwaleero y'abazungu nga balwanyisa ofiisi eyo erwanyise bannannyini nsi kubanga ofiisi eri Entebbe si yabannannyini nsi tebakiraba bubi nti njogedde ku State House njogera katutandike ba Benikito Kiwanuka. Benikito Kiwanuka bwe yali ajja yagamba Obote ng'akubye olubiri mu ggoolo mw'oteebye mwe nali ngenda okuteeba Kiwanuka. Benikito Kiwanuka omu ku balaba abaali aba Buganda yali Benikito. N'olwalo abantu tebayinza kukitegeera n'ekibiina okukitondawo kyatondwawo kulwanyisa ki kulwanyisa Buganda. Yabatega history yonna wa Basil Baterenga y'abaani ya. Kakati ekyo nikibeeraawo. So twawukana ebintu bibiri. Ng'Omuganda saagala Obote nga munnayuganda njagala nnyo Obote nnyo nga muki nga munnayuganda kubanga ebintu byonna bye tulina ebyaliwo Common Man's Charter aga amakampuni gonna tegaali gaffe yakwata amakampuni n'agamba nti amakampuni ba gavumenti galinamu ebitundu 51 nga ga gavumenti ezo zonna kampuni ezaaliwo tezaali ziki n'azireeta ne zibeera kampuni zaffe ne batandikawo amakampuni nga abazungu batandikira mu Uganda bagitanga Uganda Development Company yali UDC kampuni eyo nebeerawo okutandika mu 1987 netandikawo ne baleeta pulaani y'okuzimba Kiira kampuni eyo netandikawo ekyuma kya sementi ettololo netandikawo ebintu bingi Obote najja ne batandikawo ekyuma kya tololo sementi waawa Wehima tutandika zitampeko ne tutandika ebintu bingi oyo Obote 1 n'ekyuma kiyasanga kikola sementi tonnages ne kirinyisa tonnages times almost 5 n'akola ebintu birungi nnyo nga munnayuganda ezira spinning mill oziraba amalwaliro ago yagateeka Buteesi mu nkola tegaali gage by the way amalwaliro gaali ga Muteesa amalwaliro okuviira ddala ku Mulago eyo Mulago yennyini nalinamu ensubi y'okutegeera naye oluvannyuma ninawe nagenda ewo mu Kadoomu National Hospital y'e Mulago tebaagituwanga kirabo ya Muteesa bo baateekako Buteesi 6 floor nga yaabwe genda okinoonyereze wamala genda okinoonyereza kitegeera Mulago Hospital ya Buganda nga ya Muteesa. Sir Edward Muteesa owookubiri yazimba Mulago yamutandika batandika ne Mulago omukadde ne bayita proposal Mulago omupya abazungu ne bateekako Mulago Hospital ojja kinoonyerezaako n'abajja tukomentika bajja kikomentingako nange bwe tuliba tukola programu endala enda kikaziyamu kakati Obote amalwaliro agamu n'agateekawo agamu naye si Mulago National Referral Hospital n'agenda gaziteekawo twajjanjabirwanga bwereere eggwanga lyonna nga tasosodde nti Buganda banaakola ki yalwanagana ne Buganda naye saavisi zonna ez'omuntu zeyafunanga mu Uganda Buganda yazifunanga era nzikiriza n'ebisinga ndoza byakolebwanga mu Buganda percentage esinga kubanga waliwo ekintu okwawukana nti minzaani egudde abalanga omukulembeze afuga bali bulungi okusinga Buganda. Buganda yali emaze okubeera momboze Kabaka addwasiddwa ebyobugagga biwambiddwa ebya Kabaka embiri zitwaliddwa ekitebe kyaffe ekya Paalamenti ya Buganda Republic House olwaliro gye bayita omuli obwakabaka gye baali bafuna Republic House batandise n'okuzimbawo ekizimbe Masengere ekyamini yakizimba ekyo Buganda si yekizimba Amasengere tuserese ensereke muleme gwa Katikkiro Mayiga ekyo nakyo nkimwebaza kakati ebintu bino bijja bibeerawo Obote nabeera nti alina ebintu ebirungi byakola twasomanga ng'otwala butwazi bitabo ne kiggwako ne basayiningamu ne bakuwa ekirala okitegeera kyokka nnyino nezajjiranga bwereere naye nga waliwo omusajja yazikolanga yafa n'okufa ne mutabani waali bamitanga Rugasira yalina ekifo ky'oku factory n'engeno ne zijja nga za bwereere twakolanga emipiira Gandrop yaliwo ejjinja ku mulembe gy'Obote gyonna Kirington yaliwo n'Amin tumukolako so ng'Omuganda Obote mwetaaga nnyo olw'ebirungi eggwanga omuntu buli kintu ekirungi ky'omuntu naffe mu Quran Katonda yatugamba tokuumanga mpaana yankomeredde oyo gw'olowoozanga omubi ku mugongo gwe kuyinza okuvaako mulungi Okena ayinza okuvaayo n'abeera Magufuli wa Uganda naye toyinza nti kubanga Okena mwana waani bw'omuteekeko ekyo bw'onoomuteekako ekyo abava mu luweero bonna olina obbakyawa twaleka aba UPC si balamu
lwaki oba otwagala so bajje ku mpalana eyaki enkomeredde mutunulire achievement ezikola ki eyo Obote gwenjogerako kanzire ku Kyagulanyi yakoze ensobi Kyagulanyi okona lingo bwaba agenda kufuga eggwanga gye bayita Uganda lango mwali bagule tojja kujja lango muki mu kifaananyi mu ggwanga abalango bonna abali erango tebalumba Bwakabaka eriyo abatabuwagira era Abaganda tebakyawa balango era teriyo bakyawa Obote ng'omuki era bakyawa Obote sirango ebyobufuzi no bitunuulira Museveni lwakyazi atuyita mu nkwawa buli kiseera Buganda mu 1905 yakola ensobi yasigaza ekibiina ky'Obwakabaka ekya KY ne kitula mu Buganda wokka yali nsobi Semaso abazungu ne babalira abasajja ba Benikito Kiwanuka ne ba UPC ndi mufulumye ekibiina wa ebweru Buganda nesigala ngo omulabe w'ebitundu ebikoze eki ba Benikito ne bagenda bafuna ebifo ebweru wonna n'awangula n'akalulu ku 1906 Abaganda beegugunga Buganda okukola gavumenti UPC okola gavumenti yamala kwegatta naki ababaka ba Buganda 21 Kabaka yabawaayo butereevu Obote n'akola gavumenti ng'alwanyisa ani Benikito ne Benikito baka bwe yali atandise okutambuza eri Buganda kati ensobi eyo Buganda gye yakola singa ekibiina kya Kabaka yekka kyatambula ne kirumba Tooro namuga nti omanyi nti tubeere wamu Tooro yali egamba bugambi ba Tooro nti tulonda ekibiina kya KY nerumba Bunyoro tubeere wamu nerumba chiefdom zonna nerumba naye yo yasigala ne yeekuumira wano tufe tuli waffe Buganda kituufu lyekundi lya Uganda naye tulina okukolagana n'abasigaddewo mu byobufuzi kiba kirala ekyo kituufu kakati Kyagulanyi bw'aba anaagatta ensi Uganda nga bweri taleka mulango bweru abalango Obote bamulabanga sinti yabakosaaki njagala ombulira omulanga ayimire wali agambye nti Obote simwetaaga asobola kakati gwajja otufuga mu byobufuzi nga bwe bitambula olina okugenda ku malaalo kifaananyi ekirabika eriyo bubi Obuganda naye mugazi we temukoma bukomiwa kulaba bulabi oli ng'agenze ku bendera kirungi ki ekiri mu kifaananyi ekyo hayi ekirungi ekiri mu kifaananyi ekyo Semwogere wamulaba ani yabba akalulu ke mu kinaana teyali Obote kyenda mu mukaaga yalina ani munnabyabufuzi taba nampalana yankomeredde okitegedde Kaguta ava mu famire tetusobola kugula yadde Wilbaro bw'amala okusoma yatuukira mu State House Obote emmere yagiryanga waani yagiryanga waani teyagiryanga Obote lwaki yajjako Obote kyegambye ki olwaleero Oryem afuna ekifo kyatuddemu Okello Oryem kimufusa ekifo kyatuddemu he was a baby sitter eyaliranga muhoozi e Tanzania ani yagoba kitaawe Okello afiirawa ani amugoba Oryem akolerawo musooke mugambe Oryem afulume gavumenti yaani ya Museveni nawulidde bawadde muwala wa Obedi Lutalo omulimu kituufu banedda sinnakifuna bulungi naye nga yakiwuliddeko naye baba bakiwuliddeko kitaawe aliwa ali mu nkomi kakati mulimu ebintu byolina okutula n'omanya nti njagala ekifo ky'obwa pulezidenti nti amawanga gali ameka ngenda kulwana ntalo ki mulimu entalo z'abajjajjaffe ze tutalina kulwana bwe tunaba tunakuzaaki ekyali South Africa ekibiina ekifuga South Africa kyatandika 1912 ndowooza Rotary yakitandika twakubulamu n'oluguudo weeruli awo ebugoloobi Rotary Avenue waliwo n'omulala bamitaani be baatandikawo ekibiina ne bayisibwa bubi Mandela bamusiba emyaka 27 mu myaka gye ng'ali mu prime age. He was a boxer, was very young, educated, is a lawyer. Nga buli kintu kyonna kiri green. Bamusiba 21 bamutayina emeka bamutanga takyasabona go bambaata.
obulamu bwonna obwekivuka batuyita muti yabusanyukiramu kuba yali yakafuna Mandela bamutwala girlfriend gwe yali asinga okwetaaga muvubuka abo teyamunyumirwa yasula mu kifuba ky'endowooza nnaku bunaku n'agenda bwe yakomawo yabagamba tutuule na bano mwenna mwe bagamba tewali yali muki luzira tewali yali mu luzira waawa Robben Island tewali yagendayo yasiwa meka 7 why he came back and he sit with those people kujjawo mpalana yankomeredde mulimu empalana ze tulina okujjawo olwaleero etumanya eyo history tujja musigalawo ng'Abaganda Obote yatukola bubi ng'Obote munnayuganda tulina okukola ki ebintu bingi nnyo ebirina okubeerawo ndi musajja muganda nkakatibwako okuvunama mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka eddiini tenzikiriza kuvunamira muntu ku nsi ate obuwangwa bwe bujja kinneesanga olwaleero nga ndi mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nfukamira wabula ekyenjawulo sifukamira Kabaka kuba nze mutikkira engule emyuni gyenkola ki yenjawulo gyennina naye ng'Omuganda nga sibadde mu ekyo ndi supposed okukola ki obusiraamu bwokugamba tewali kugobereza muntu yenna ku nsi kujjako nze Mukama Katonda era najja buziwana embeera ekyuka n'olaba nga ffe yatuvudde waggulu lwaki kakati mulimu ebintu circumstances nekusanga ng'oli awo noga nti kino okukiyitamu nina kukola kino oba sikyetaaga nti sijja kugenda mu kino kati obukulembeze oba owulira nga tobwetaaga oba toyajja kugenda kulikonseringa n'abantu bamu okitegeera togenda kunoonya ntebe yabukulembeze bw'eggwanga ekintu kye boogerako olwaleero bannayuganda bonna abamu balowooza nti Museveni ensi eno agikoze bubi Kyagulanyi bwakeera ku makya Museveni n'amuyita okutuula naye mumugamba agenda omuga tagenda naye ng'ekimuyisa omukulembeze ova otya mu bukulembeze tutambuze ensi ey'emirembe agenda tagenda muleke kutunula bintu nga mubitunulako wano waliwo ojja kwetegwa akalipo nga kugenda okugendamu enkya so buli lwoyogeranga ebigambo gundi wamala onoonyanga nnyo ebigambo ebitatera kukaddiwa ebigambo bikaddiwa weguli era ebigambo bikaddiwa nze sijja kuddaawo mbulemi ng'Ekyagulanyi lwaki yagenze naye ng'entebe gy'alina okunoonya etwala abalaŋŋo muleke genda kugamba nti Kyagulanyi agenda kufuga Uganda ng'abalaŋŋo abalese bweru ekifaananyi ekyo kimwawulako bakimugattako mu campaign trail kakati mu campaign trail kimugattako nnyo ewaabwe mu northern Obote yakyayibwa Baganda Obote takyayibwanga Uganda ekyo kyembali musooka okutegeera ensi population gye tulina obukadde anamumeka ekibatuga tuli 45 kakati obukadde 45 yawulako obukadde 8 obw'Abaganda tusigaza obukadde 37 ubose tugamba tuli 10 bukadde 10 obukadde 10 tusigaza obukadde 35 obukadde 35 tebukyawanga Obote kende buseejo oyogere ku Obote obubi tojja kuvaayo okuba bo bali calculative batambula nakikola ki naye tebakyawanga Obote Banyankole bonna tebakyawanga Obote abo bonna tebakyawanga Obote omuntu yakyawa Obote Buganda na West Nile kubanga balina empalana ezaabwe ez'amawanga abo bo tebakwatagana ekyo kyekifaananyi kikola ki naye bw'onooba onoogenda okufuga ensi mulimu ebintu by'otolina kwewala by'otosobola kwewala wamala so wano credit mutabani wo agende era atandika okuvuma Obote nti watukola bubi wasanyawo Bwakabaka wagira olubiri ye message baagala atwale eri murogi ki wateri murogi ne bw'aba alina by'anaazanya ng'ebyobufuzi President Museveni buli kintu kyonna kyazaakolako n'akola zi campaign tabyetaaga President Museveni okuzzaawo Bwakabaka ame kanso yagaana eggulu n'ebyesi gye mwali empulira ne Mugisha muntu yali bonna batunyefunza tewali yakkiriza okitegedde bamugamba byoliko bimanyi kuba bali bamusinga mukaawo mu knowledge entonotono kuba bali bamusinga bitabo bamugamba kyolumba okimanyi Abaganda obategeera yabagamba ekigambo kimu nti Buganda lyekkundi lya Uganda awatali Buganda tugenda kufuga ki Abaganda ne bakuba mu ngalo kumbe tuba agifumiseemu akaki n'okuleeta Ssaabasajja Kabaka okumuleeta mu lutalo nabiki strategy ya Kyagulanyi gyaliko eyo yeeyo gwe muzannyo
tuleme kutunula wano kumpi ogwo gwe muzannyo gw'ebyobufuzi bukola ki olutalo haji lwali lubalemeredde muga tugende tuleete exactly Ssaabasajja Kabaka yes ogwo gwali muzannyo mubale ninga tamwetaaga very smart move by exactly yes obwakabaka nkugabe bwatula ggulu baagaana bonna nga komanda gwe baali bategeera yababuula n'abagaa tewali Buganda eteredde Buganda likkundi kuba Katonda bw'aba atonda omuntu ku nsi amutandikira ku kkundi tatandika mimwa yes alwaza kuloza Katonda atandikira kutonda omuntu mimwa kuki no Katonda atandikira ku kkundi n'akugabira okuva ku nnyoko era President Museveni bw'aba ayogeraga nti yakola ogundi yakola ekibiina omuyembe gukuli yakola bubi ekintu kya Buganda ekyo omuyembe gwamuvundira mu ngalo yes kyekyalema Obote kati Museveni n'aleeta Buganda n'agiwa Obwakabaka nze bwegakasa nti tebuliiwo sikyogere mu nkukutu yes baguli okitegedde n'avuga ensi ye nga bwe yeetaaga era buli abali ku leediyo bannadduli yazza Obwakabaka yatuddiza omuvuzi w'ensikira n'atalina buyinza Buganda gye twalina yali esolooza emisolo ng'egaba sikalasiipu era embuto zaavuga mu 93 baŋŋamba nti empitirivu bakitaffe essanyu lwe baafuna tebagenza kuddamu kulyera mwana wa Muteesa akomyewo kulyerabira naye ng'oli yabala dda mupiira mulala jjajja yaŋŋamba ng'oyogera ku Museveni essaawa eyo omupiira gwe yabala gwali mulala yabasinza ensumika kyova olaba nze nakugaba oli omusajja yayogera ekigambo ndudde omulaba yagamba nti bane Kayiira yafa twewuunya nnyo omusajja bamukubye amasasi naye ng'ali naye yaga nti omusajja oyo kaafe abadde agenda kutawaanya omusajja waffe akiŋŋamba mu ngeri yakyama kaffe kye naye ngaekimuleeta ekyo kulaba oli Kabaka kakati bwe mutaazanye byabufuzi bya magezi tujja kusigala emabega nga Buganda haji nze omwakkiriza strategically Museveni atufuze strategic kakati muleke kubuleminga Kyagulanyi Museveni gyazaazanya gyegyo njagala agende Lwakitula Kyagulanyi yabaga nti abalaalo si beetaaga muli babinyo muwagira Museveni Lwakitula balonda Museveni 10 ku 10 kati agenda akoleyo campaign mbwe si beetaaga muli babinyo era bwe najja wano mujja kundaba agenda kugendayo ng'abala kintu kirala nnyo muzze wano bunaku mutwogerako wano abasajja batuyisiza bubi abanyola batuyisiza bubi Kyagulanyi bwagenda mukazi bwogera Lunyarwanda ewaabwe ebintu byogerere mu kiseera we byetaagisiza kano ke kaseera akatufu yakoze ekitufu mu wabalaze bwana agenda Arua ajja kwogera birala era ayinza obaga bannaye mbasaasira kimu nnyo abasajja baatuyisa bubi abaava e Tanzania naye Katonda atusaasire naye nga babayisa obubi be balango n'abakyoli abaavaamu ate eno yateesema kimuli kuki ku malaalo ekyo gyempiira gy'ebyobufuzi so Haji mutabani wo Kyagulanyi atambulira mu direction nnungi mu by'obufuzi kikome nze siyinza muvaamu ku ekyo sisobola so I'm sorry abantu bangi tetutegeera kyekimu era comment zijja kujja naye tetutegeera kyekimu naye nze nkugambye ng'Omuganda Obote simwagala na Munnayuganda Obote mwagala ate nga Kyagulanyi nze siyinza genda w'Obote kuteekako kimuli kubanga sina interest gye njagala mbalango nti enkya njagala kukola ki n'olwo ebyobufuzi singa oba oyagala entebe exactly of course olina okikola bwe bannonda ne baŋŋamba tukuwadde obwa RDC okuliralira bwe ngenda nga ngenda kwokya malaalo g'Obote ate ovaayo twalayo ekimuli no kimutwalayo waliwo omukolo bayinza okuteekateeka bannaye tugenda kusabira Obote ndi RDC tukuyise gwe mugenyi omukulu nga ngenda nga njogera mafuukule Obote era bwe ngenda etandika kusomesa byakola n'ekyabuganda ekyokikuba sikyogera nako tekibaawo kusaawa eyo mu sipiiki yange sikimanyi nze semanyanga nti Obote yakuba ne Buganda ng'agikubirawa sipiiki yange ereeta makolero yayitibuse ebyobulimi yange ereeta makolero na tulakita yazimba amalwaliro kwe malira ebyenjigiriza naye ne bampita ate okuleeta lekicara Emmengo ate ntandika kukuba lubiri ebyobufuzi wabala bw'osala kaloma bwoti amusole benyiizizza ku bulimba gano but that is my knowledge okutegeera okwange kweku bw'oba era RDC ebirungi Obote byakola ogera na kitabo bwekiti nyinza okudda ine ngamba nti Obote yakuba olubiri nga ndi ku malaalo g'Obote
mba ntegeera bajjajjaffe baalugera nti bw'ogenda ebulyambo kati Oyambwa. yes yeah. okitegedde bwogende bulyambu okola ki era nadde ku mpewo nga mbuuza abantu mwadde mwaga Kyagulanyi akole ki Mandela yateesa n'abasajja baamusiba yes Kyagulanyi bisoma busomi mu history ebyokkuba olubiri Mandela baamusibe yamusiba bebetuula nabo wali omwana era yabuuzizza nti Jimmy Akena ne famire y'Obote yonna beesitula 25 zaali kampeni za 26 n'agenda e Bulange Mmengo nga tebamugoba Okena takubanga na lubiri yes yalukubira wa okitegedde Okena akera ne kumakya nga bajjeko n'Obwakabaka n'abuzza nako lwaki omugamba nti omuteeka ku musango gwa kitaawe Hajja ebyobufuzi bisobola okuwangala era bitutwala byoga nti katugeze nti abaaliko batabani b'abakulembeze ne bakola ebive n'ebikolobero eri eggwanga tubaboole ng'Ekyakena bagala kibaga nti nogenda kumala nedda baboola nti muhozi Kene Rugaba taata we yatukola bubi yakola okujjako ng'omwana acontributinze ku ebyo kuba kati ye CDF kakati njagala ombuulire abaana b'Obote bagenda okuva wano nga baana ne taata we yagenda olumba olubiri nga baana kakati era bwe yalinga ababuulire yababuulira ensonga lwaki akuba olubiri nga ye mutuufu era be batuufu bayinza okutwala baga nti naye kino kyali kikyamu naye leka kubabalira ku kitaabwe okitegedde nti taata waabwe yakuba olubiri naawe tujja kuvunaana okuggyako bwajja n'atandika sipiiki ezo ng'agamba nti kitange mukuba olubiri yali mutuufu aba amaze okusoma history nawe n'ensonga lwaki obutuufu bwali bwaki amumanya nti ono Kotegole mwagwa si waffe naye mulabe waffe naye nalaba mutabani wa Tabani wa Amini wamitaani omusajja wali amuyivu bulungi nnyo namulaba yali Isirayiri namulaba nga ali Isirayiri n'amagye agaalumba kitaawe yes ne mulaba nga ali mutabani wa Nyerere e Tanzania okitegedde n'agamba naye biri byali birala n'atandika n'okunnyonnyola kitaabwe ebintu n'agamba nti kitange teyalinga bamulowooza ebintu bwe mulaba ng'olwale bamwogerako okuwangala kulungi n'okumanya ebyafaayo kuki kulungi omukulembeze asinga obubi mu ggwanga Uganda mu byafaayo bya Uganda y'Amini niye okuwangala okulungi n'okulwawo kwenare mu buyinza Amini agenda kubanga yasinga obulungi Abatanzania badde batandise okuyita Samia Suluhu Idi Amini mama abaganda Bannayuganda bagambye temukigeza Amini yali mulungi nnyo oyinza ogeraageranya Suluhu ku Amini ng'omugerageraganya kooti tikisoboka okulwawo n'okuwangaala kuno leero Amini mulungi nnyo amwogerako obubi tulwana naye kakati eyo y'ensonga eyange ku sayidi ya Kyagulanyi sijja gigendako nnyo people they attack me naye obwongo bwange bulala neetegeerera ate nze sitera kuzza kigambo mabega tujjeyo ddala ndoza Kyagulanyi kino zanga tunajja mu bya Tanzania n'ebirala byonna Cameroon bangi nnyo bazze boogerera mutabano Kyagulanyi nti ekibiina ky'NUP kya Buganda ye kennyini abantu baalina abagoberezi be ba Buganda Haji Campaign Trail Kalamoja Busia Embale Bunyolo wonna gy'abeera ku woteeri zigenda wera ssaawa emu ng'abantu bagyebunguludde dda bamukonkona bamugamba leero tootubulire mabulire gankyukakyuka ebintu bino Haji wabirowoozaako wabiraba nga binajja okulaba naye twabyogerako ku puroguramu either eyiyo oba eyasaabu kankubuulire njagala abantu babeere benkanya omukwano mutabani wo nga muyitirivu njagala abantu babeere benkanya batubuulire NRUPM mu kinaana yakoba enkuŋŋaana mmeka mu Uganda batubuulire n'abantu abaaliko abantu babeere baki benkanya NRM kyali kibiina ekibaddemu omuvubuka abadde mu byobufuzi okuba ng'asoma UPM n'ava e Tanzania nga mwana muto ne bamunira akakiiko ka Military Commission akakiiko ako baateekawo kateeke Bayizirayi Mayengo nga bano abasajja ababiri bali buweewo owanga teyaliiko ne batula ne bagamba naye tugenda naye abasajja ababiri bano nga tetubalaba muki njagala otegeera evvalu ya Museveni yes bwe batula ne baleteekawo akakiiko
military commission wanga nakakulira President Museveni olwalira afuga n'abeera vice president waako. Bwe yajja yeesimbawo muleete ebyafaayo mutugaa nti olukiiko lw'egindi waliwo olukiiko lwali awo katwe awo wansi olabe break down lwaliko abantu nga 50 olulala lwali najja nankumi naliwo nga luliko abantu nga 4 ate nalaffe abaana abamu tugenze kulaba ku Museveni omusajja ow'omutawaana katono nnyo bwe kati nga bantu bagali akasajja kano kanaasobola agasajja gali ali mu kilo 45 abamu bagendanga nakulaba bulabiki nga tebagenze na ku kyakola ki kati njagala ombulire kyago nakugamba nti eggwanga Uganda tewali campaign yali erigasse nga lya NUP tekiriyo kweyakwayiriza gye nalaba natunuulira campaign trial toyinza kuddira muntu n'omuga tojja kukuba nalaba enkuŋŋaana 2 abaana gye bayita mu mazzi eyo waliwo gye bayita mazzi ebusoga baawugana buwuzi mu kidiba baamugana okugenda okumu tawuni ne bagenda babala bano ba RDC ne bamuteekeo ate banagenda bati abaana bagendera ku mazzi nga bawuga buki buuzi nendaba olw'embalala ne bamuyisa eno ne bamutwalire bagenda bamutwala nagenda gukira eri kulivu buzibwera abantu yabafuna kakati ekyakula abantu baafuna si babe ayina abantu b'enkyukakyuka enkyukakyuka zibeerawo mu nsi abantu nga basirise busirisi naye nga enkyukakyuka bagikola ki bagiyayandira abannayuganda abatambula ku Kyagulanyi ffe nga beena alipo twali batitwaguwa okutegeera abaana banno abato abali myaka gino lwaki batambulira nnyo kuwoli atalina ssente ate nga ffe tulina lwaki batwewalaba ffe tubawa neppiraawo kyonna bakutegeera nti abaana ababeera ku kampeyini za NRM babeera ku kampeyini za Kyagulanyi waliwo NTV be yaleese nga balina mu ssaati zaabwe za yero tebazigjeemu boogera ne babeera eno ne bafunaako okuli ne bakalya naye abamu ng'emitima giri luddawa okitegedde njagala ogenda otunule President Museveni gy'abadde ava ensi ejjula ekisaawe ne kikola ki n'ogattako abantu ab'ekitundu n'ogattako abalinaanyeewo n'ogattako bano abaffe abavaawa e Kampala kubanga kati kampeyini yakyuse edda President Museveni yagenda mu kampeyini ng'asiŋŋanayo baayo kati NRM yonna kulu yonna egenda neewa obubaka okitegedde omuwendo ogusinga obungi bakola ki delegation bagenda n'olaba ng'ensi n'omanya nti kati eno ensi wano mweri yeeno nti erina abantu emitwalo emeka nti erina abantu emitwalo 4 President Museveni gyonna agireese mu kisaawe weegira katulinde Kyagulanyi ogenda okulaba nga giri 5 givaawa kakati campaign trial eno erinamu ebintu abantu betadde bakulaba nti abantu ababeera ku Kyagulanyi Kyagulanyi muntu yekka asanga abantu emitwalo 4 n'ekitundu mu kitundu nga be balimu n'afunawo 10 webale nnyo abalala bavuddewo exactly kakati biri byobadowooza ssebo oyo omwami Kyagulanyi omwami Kyagulanyi ayina abantu bangi nnyo eggwanga lyonna alitambulira abantu abalinayo naye nga si babe ng'omuntu bankyukakyuka Haji Kyewalabye Kalamojja ng'Abakalamojja bagoberera Kyagulanyi kuba bazze batuga nti we tasobola sukka Buganda naki naye nalabye Kalamojja nenga kakati ekyo kireke Kalamojja kale baavu babonaabona bakole ki tutugenda wala tugende ewa Nabbanja yabagamba abantu basigale mu mayumba gaabwe temujja era nze nenkakasa nengamba ono kyayogera si kituufu wenanga nti Kyagulanyi yakoze eki nalaba wano social media ng'asituka ku NUP tujja n'amuyita Nabbanja emirundi 3 Nabbanja ono n'atakola nakwasibwa nansonyi ne mu kiseera yali agenda okutuula n'ateekawo helikopita teyaliwo era n'agamba nti abantu abaali bagoberera Kyagulanyi baali bazze kulaba helikopita lwaki yagireeta bwe yabaga toleeta abantu lwaki baita helikopita omulikuŋŋaanyiza abantu kitegeeze gwe wamusagulira abantu toyagala bantu ate omusagulira ki kakati gwe toyogera bigambo binakadde wankya kati bwayogera bwati aba yekuba mupiira oba otoyagala afune bantu gimulese helikopita afune abantu kiki kakati abantu baaliyo tebaaliyo baali bayitirivu tewali watajja kufuna bantu
kubanga abantu bali si babe bantu bankyukakyuka. Naye Haji lwaki ennamba zino zibulirawa ku kalulu? Kakati akalulu mukaveeko. Okay. Africa nakugamba nange olwaleero ebula emyezi emeka? Ebula omwezi gumu ogujjudde gwa Desemba kati kuba tulonda nga 15. Nange ne bampa ennaku 3 nga ndi mu State House President Museveni tampangula. Tekisoboka. Nangirira kaki buyinza mbulina nange tayinza kumpangula. Kakati muleke kuwuza bululu bwa Africa. Obululu bwa Africa si mmwe mu bukola ki? Ne tukuwamu nti Haji oli ntebe tukuwaddemu mwezi. Nange nemboga nti His Excellency naawe sokoddeko wane ku opposite eno nange nkuvuganyeeko. Sitawana nze nakukuba kalulu ke mugaleete nga ngamba wamala tuula walisoma ebintu byaffe. Wamala ogera okuwulira UCC soma ebintu byaffe awo. Abatagwedde kaleete nanga nga nkuba kikyo oyo Africa. Omugabe tokkirizibwa kutalanga ggwanga. Ne bwali talaga n'alimalako nze nkulinda bulinzi wali bwetukalangirira wokka. Muwanga yalinda bulinzi wali, Mulinda yalindira wali wa Ssekkono. Yes. N'abagamba alangirira kyotomukkiriza kukola kintu eki radio kubaako kyeyogera yaga nti fine $1 million oba okusiba emyaka 5 anaasamwasama nebyokulonda naye nga akimanyi bayinza okuyisa amangu nti okusemogera akoze eki awangudde. Nokote yennyini yali mu conference waggulu ng'alinda ne gajja naye eyali muso yawandika n'akatabo bakayita batya kata waliwo yali aweereza mu gundi awo Obote yakuba omulanga mu Luganda n'aga nti Muwanga olwanirira obwa vice president bwo musajja agala lisiwula ngo nti Obote ayogera Oluganda bw'atyo nga leediyo naye yali agirinda bamulangirira ali ku conference center. Okitegedde kati yalangirira muntu mukulu nnyo ayinza okukyusa ensi nedda mu Tamayiro. So olina okukuuma amangu ennyo awo nange kyenkola sikkiriza leediyo zonna nzijjako televiziyo nenzijjako UBC ani atuddeyo olina n'okumanya abatuddeyo ani aliyo wamala gy'oli nti ye kale ate bw'oba ogenda okulangira oyinza okundyamu olukuwa recording amala okukawulira ak'okulangira k'ogenda okulangirira omala kalikodinga aye n'okakasa nti kazannyibwa nze nkeeteeramu eyo studio mugireete ewanga mu State House si gwokatekamu wamala ojja kundyamu olukwe gwogwange gwakulikodinga studio mugireete wano State House nze nkanyigamu olibba mala kawuliriza mpola wano nenta walayi Africa nedda Africa kakati leka kubuuza ennamba zigulira wa nti abantu bamugoberera abantu bagayiyi butuuka ku vota 5 otatenga abantu omuwendo teguwera kyekyo ennamba ziri bwe mulano ne mujjukiza box ne zikomawa nze nina wenkuteega so ku luno mwamulese yeetaaye ogezaako kubanga waliwo ekintu ekibadde naye era tayinza kwetaaya kumalawo ajja mu bibuga lindako eyo gyali linda Kampala olabe yagimubala ki nga teri ssasi lyafulumye lijja kuvuga yakuvuga kakati njagala ombuulire ki ekyabadde erira yes okumumba badde balina be baagala tebabatutte genda ng'okendezaako ki n'ennamba eno ey'abaana baki ba Edi Muto baali bonna abantu bajja kugenda bangi nakugamba yali wakinga omuceere piraawo abeere luzira kati bano abaana balabe bakuteerera bagenda ng'abasaaga bagenda kufuluma mugabo wale babataase 2-3 mugumu yes Katonda wange abeekalangala bakyaliyo kituufu okitegedde kati bona okugamba nti abantu basabagambe bateeke emmere egindi nali sirimba kambeeni zogerako enze ugamba eziri peaceful fine yaba bagenzi eri peaceful kulunga ogiraba nti okutte kamere n'ogenda naye kati abo webali kati abali peaceful abeewa bakoze eki beebase mu woteeri bagambye nti badobonganyiza bayasiza ebintu babbye ebintu n'ebintu bingi nnyo bayinza okubeera nga bali frame nti baakubye emipiira gya poliisi gyonna ne gigwa wansi ne babba jama ne babba laptop kisoboka I don't know nti poliisi nebaleka kuva ssaawa 7 nebalinda kiro oba kituufu oba si kituufu kakati mulimu ebintu kati waliwo muto wange omwogezi wa poliisi oyo Lusoke Kituuma Lusoke
nze waliwo yaze nga tulaba amawulire agaane kati ono lwaki ayogera bwati lwaki wasajja wa poliisi ne mbaga ate muleke temumanyi nze ne mugamba oyo omwana nti aba muto wange olusooka ekitaawo omumanyi musee bamwita Nkajjabagu yalinga asomesa ekyankwaza emyaka gyonna ng'asomesa ennali eno ennali yazaala oyo kati omwana asomedde ku State House mumusuubira kwogera ki bw'aba ayogedde biyitira Africa kubanga nze bwe mba nakusomesa ne nkutuuka mu ekyo ekifo waliwo ebintu binjagala okole ki oyogere Haji tutunulyeko ku bubaka mutabani obwawa abantu era abagamba nti talina bubaka bupya byonna mubimanyi mu bitundu ebirimu obwavu ebirimu ebyobugagga byonna nazza bibajjukiza naye alina ebintu byayogerako mulabe ekyali e Nepal kati atandise oteeka mulabe ekiri e Cameroon mulabe ekiri e Tanzania ebintu bino Haji mutabani obyayogera ng'ate n'abaana babiraba era bagamba mugende ku TikTok mulabe ekiriyo mugende ku Twitter mulabe muteeke mulabe ebiri e Nepal ebyali e Nepal ebyali e Tanzania ebiri wa message si kituleetaagisa kwogera nti yeetaaga kyama message ya Kyagulanyi agamba kiri Tanzania si yakyama nze on my side siraba ng'eyekyama message ezo tezibatiisa teziyinza butakutiisa nze naddala nze ng'omu nze ndi musike ampitirivu nnyo eyo message gyayogerako yebadde Kenya Kyagulanyi nga tannagyogera nze njiraba mu bantu mweri era kyova olaba nti nze message eyange eri NRM kutuula ku mmeeza tukaddiye abamu tetukyalina busobozi buddoka kgenda wantu wonna tetulina paasipooti tetulina ssente naye nga wabaddewo ekibaddewo ffe batandikirako tetulina kyetufunye mu gavumenti tulidde ebintu ebituufu tubyogera tubagamba babikole naye tebabikola ki naye nga ebintu message nene nnyo kubanga population esinga y'abaana bato ate yesinga okuba obubi singa ddala batwala population eyo mu nkola tugenda kufiirwa abaana kyekisooka balina okufa kubanga reference esooka ey'amagye erina okubasotta bwe balemerako ennyo bayinza otutwala naye nga tusse bangi ddala tugende mu likodi fe abajja mu kyala mukaaga nga tuleese emirembe tufulumye na mirambo mwayingira na mirambo tufulumye n'emirambo ekyo kibagenda njagala NRM esigale mu bitabo by'eggwanga Uganda nga bagyogerako buli bwanguzi baleme gyogerako kutta bantu tuleme giteekako kyakitta bantu kubanga ekitta bantu singa zino message ebana bannabyafuzi boogerako zituukirira we must to kill those boys tekiriiko kibuuzo mundu muzirina amasasi mugalina Russia yabawadde ebyokulwanyisa ebipya ekisooka tulagawa Uganda tugifuluma tulagawa Samusoni Mande yagenda teyakomyewo waali yawadde ne testimony waali kakati tetwagala kutuliisa bisesemye bammande bali mukulya bisesemye byabwe biwago ebyagoba wano byaweddewo oba wali totegeera ng'ogenda bakupima wali mulalu wagenda oli mulamu okomyewo oli mulamu kyekikyusi kakati ebizo biseetaaga I don't like those things Haji ebiri e Tanzania e Cameroon n'amawanga manene tusooke tulindeko ekye Cameroon ne Tanzania mukwano gwa Joseph Kabila tuli wakati mu kalulu era mukwano gwa President Kaguta Museveni bamusingisiza gwa kufa Kabila tayinza ajja kuwona kubanga tebamukwatanga simukwate ali eno Banyamulenge Kabila kyovulugamba nti Africa eringa enkolimire watugamba nti buli mukutu buli tubeerako wabeerewo abapya abantu mbawe akantu kebataategeera mu 93 awo something like that Kabila was a very young boy nga tulina disco yalinga ku Room Street awo yamugana nkamyufu mulamu twagiyitanga vibrations
mwemuva eno gyolaba disco yono omwana bamuyita ni omwana oyo muto wange Gerald Luyima vibes oyo vibes muto wa kamyufu eva mu vibration. Kakati twalina ba DJ abakubanga ki ebidongo mubo yali abakula bamuyitanga Loota mulamu yakubira Sheraton. Yakolanga programu y'aba DJ abajja okukola mubo mwali mu Rasta Rob MC yamumanyi bulungi nnyo. Mwalimu bo mulala yafa yalinga Milton Sama, mwalimu Chazio, bonna abaali abasita ba Orlando baali batandika bayiminga ku mizindalo bajja kuyimba ku buyimbi ku mizindalo nga sikirasi z'abano. Rasta Rob yajjanga ne Joseph Kabila mu disiko yaffe netumuwa akatebe n'atuula wali nze namuwanga ka Krest kiyanywanga Joseph Kabila n'anywa Krest we yayambalanga nnyo oluusi bukawunda kawunda bw'atyo. Rasta Rob najja budiski bwe buyinja bwakuba n'abujja mu kabaaga yatambulanga nako nga mulimu obuki era akantu ekintu kyekyo era takikyusa ne kati kabaaga akaaba nako n'akakwasa Kabila n'alinnyawa n'akuba emiziki n'avaayo n'akka wansi nembateeka mu reveni UWV 150 ndowooza nemuvuga nembatwala ku Siriki gwe nabasuulanga. Rasta Rob nga yatekererani Kabila era ng'asula wuwe nga n'engoye ezimu ayambala zaani. Mukama Katonda n'amuwa n'afuuka pulezidenti. N'akola bye yakola eby'abazaire ebimu ebyabanyiiza ebimu byabasanyusa. Naye ekivve kye yakoze kwe kuddira abasajja bazaire baga nti batulwanyisa amagye agatulwanyisa ag'Abanyamulenge gaagera Rwanda na Uganda ate Kabila n'addawa emabega waago ddala omusajja oli yabadde mukyamu omusaliro ogw'okufa gw'abadde pulezidenti abasajja balina babadde bakulwanyisa ng'obalaba ate oli mabega waabo ate nga badde bakuteekako olukongolo nti Kabila toli mukongo. Kuba Kabila nze mumanyi mukongo kitaawe namulaba wabula maama we yava eno mu Banyamulenge naye bano abazaire bamugamba toli muki ate essaawa eno okakasizza kye bakugamba ojampiiza ate ozzeeyo ebukojja ate olwanyisa bakitaabo baba kusala ogw'okufa batuufu naye tajja kuttibwa kuba tebajja mumukwata ali eno baamusala ogw'okufa nga taliiwo kuba si mukwate ali mu Banyamulenge. Kati chance gyakola ki gyalina ni nange kooti yange Kabila mujjako mutwe kiyinza kukuleka oba otuliddemu olukwe ng'ensi Zaire. Ebiri e Tanzania wa Samia Suluhu bikwoleka kihaji olw'ensonga nti bino byonna bye twogerako tuli ku mulirwano wano e Kenya bo buli wabaawo akalulu tusuubirayo okwegugunga n'okuprotesti ez'amaanyi. E Tanzania kyabadde kisuubirwa omuntu agoberera ebyobufuzi amaloboozi ge mbadde mpulira ku ground era nayo bannama yabali e Tanzania n'emikwano gyange ndoza tugenza otuukira mu September okuggwako nga ntegedde embeera nga bweri ku ground mu Dodoma ne Dar es Salaam. Actually nana nagenda mwezi guno naye nafuna obubaka n'entegeera bino wabisuubira. Kakati kyekiri ekyo katugendeko mu BFI ebitono. Magufuli bamulonda mwaka ki 2015 oba 2015 na Magufuli alondeddwa wano nga guno tulimu emeka 2025 naye mu ekisanja ekyakoba 2025 gyako emyaka 10 2015 abadde yakasavinga kisanja andi kati ono amazeeko 10 yes yeah true yes nchitagi yabwe kiri 2015 nina mutabani wange ali Tanzania ne kitaawe amuzaala ntwalanga muga Dr. Minja ne wabeerayo muwala wange akati oyo mutabani wange nagamba njagala kunnyamba kunzimbira nnyumba nina engineer naye ali bize nenjagala ojja omuyambeko nensituka nengenda e Tanzania ne mutabani wange omba mita Faruku etukkirira e Tanzania
tufuuke Tanzania tutuuka waka kumakya ne batuvuga ne batutwala posh area agaboola ba Kololo walungi nnyo naye nga wapya. Katugambe nga Kigoba omulaba bw'atandika bayitawo Sarasara. Netuukawo mukulu Engineer Matero najja shikamu marhaba habari za kwako ntutula mu plan tukiyitamu nambulira ekyokukola twagala kino sasa ntakuwa pa siku 2 niende darudi nga naye nga alina emirimu minene nnyo Arusha gyava naye nga ngenze muyambako nenkola mu mulimu mulungi nnyo nendekawo n'ekyafayo nakolawo n'oluzzi nasanga amazzi mu lusozi nenga amazzi gano nga kuŋŋaanye gakolemu oluzzi maka g'omukulu era oluzzi weeruli. Kakati omukulu baali mu campaign by that time. Omukulu Matero Engineer yali akooye CCM naye nga wa CCM nga bundululo olwaliro nga nvumirira ebikulu ebiri muki mu NRM n'oli yali waaki era namugamba ku lwaki tukyuka n'odda eri kuwupinza nanga sisobola kino kibiina kyange tulina okulwana kikole ki. Kakati ogoberera nakugendako nnyo nga ngoberera campaign zaaki. President Magufuli abadde Tanzania mu lwokwano lw'obukulembeze teyaliimu. Yes, true. Mwalimu Jakaya Kikwete yali president ng'apanze muganda bamuyitanga Membe yali foreign minister yagenda okubeera ki president. Kakati nga waliwo bannabefuza gavumenti babi nnyo. Omwami Lowassa yafa y'omu ku basajja abaali abagagga ennyo mu Tanzania n'ennyumba omwami gundi gy'asulamu eyagizimba yali mwami oyo omwami Kikwete mwali president nga tannaba kufuuka president naye ng'ali mu layini bwa president. Oli Lowassa yazimba ennyumba mwakola ki mwasula amaka ge n'agamuzimbira. Kati bwafuuka president ekifaananyi kibeerawo Lowassa mu CCM nga yagenda okukola ki okujja era nga ne Batanzania bamanyi Lowassa yakola ki. Bwe bagenda e Dodoma nga tuli ewaka e Dar es Salaam omwami n'aŋŋamba oyo Kikwete no Matero n'aŋŋamba namuona huyu mjamaa hamataka kutupa mtu yetu nje lakini Mungu hasahau. Naga ndo omusajja mulaba ayagala okusuula omusajja waffe wa ndeka tutakola ki teerabira na Watanzania tuko wapumbavu na Watanzania tutule baki basiru kwolwo yateeka milioni 600 e Dodoma ekiro mu kamyufuka CCM ne bakuba Lowassa ebweru nga bwolaba mbabazi. Abantu ne banyiiga nnyo aba CCM abaali naga nti obwate bwakoze nti ne basirika. Kakati Lowassa gwe baali balowooza abantu bannansi kwe bayitaaga n'aba CCM bamukubyewa ebweru. Kikwete n'aliragise n'amanya nti memba akoze eki ballot vote y'ekyama baba bagenda okukabikula ng'ali bweru taliimu. Mato yangamba ukiona kunywa pombe wewe leo honge tembea yanga nti singa obadde onywa omwenge gwe leero tewalikoze eri mugalu waki nangamba nti hata Pemba iko out nanga noli munne gwe yabadde planning Mungu amukoze eki nakugambye nti Katonda takola ki teyeerabira n'amusuula ebweru. Kati ne wasigalawo abaaliwo naye mu baaliwo Magufuli nga si yali mulayi. Kakati bano abasajja baga ne bannaye mmanyi nti n'Osuluhu yaliko naga ne banne mmanyi nti ekisajja kino tubadde nakibbanga si kiri kyanguzi kibadde kwa Minister of Works kyakola birungi byereere tukiwa obukulembeze. Magufuli nga tamanyi nakuona omupiira gwamwekoonako najja nga tebamwagala Matero nangamba hata huyu mbaya tutake nini bulldozer we ningenda bwe nkoma wenu akaluka kugwa kayitwamu kagwa kabalibwa balangirira Magufuli waite banga kwanzika akamyufu kaabwe ndoza bakaddamu mini gyali ebiri bamaze n'okulonda n'owa president bamukoze eki afuuse president ne mukubira Matero vipi huko nangamba Engineer Kizito Mungu hakuli Mungu tali yanguzi ne mga nini tulikuwa
muntu tulikuwa namtaka Lowassa hata tumtake ne Lowassa bwe tuba twagala tetukyamwetaaga ate okyusa iki naga Mukama Katonda atukubagizza omusajja nentereera nembuza sooka onnyinyonnyole naŋŋamba nti ono ate Tanzania muli ku mutima n'okusinga ffe tufunye ono tumaze naŋŋamba ono Tanzania muli ku mutima n'okusinga yagitondawo Nyerere ekyo kigambo kye yaŋŋamba ng'ekintu kyakipika nnyo naŋŋamba ye naye ŋŋenda okugoberera nali Tanzania awo bayitawo batya Mbezi awo ndowooza Mbezi mu bus park ne ŋŋenda okunsala enviiri jamu nambuuza omwana we mzee vipi bwana we ndugu ya Magufuli we ni nani mbona mnafanana sana namuza ti ngofaana Magufuli aba Muganda wo by the way waliwo n'omwana yakomenti nemugamba nedda nambuza ova ne mugamba Mwanza atejjukira Magufuli jande wewe jetafute vizuri Magufuli ava Mwanza nange ekyo nakimugamba Makisudi unatoka Mwanza naye anatoka Mwanza ujetafute wewe kakati ekyo nembera nga ndi interested nnyo Magufuli kati onambulira ningenda okugoberera Magufuli wallahi nga yeye dictatorship nagiraba abamawulire yabasiba ebintu bino yabikola naye nga ekisooka mutima nemubuuza nanga nti bwe yali bagenda okukola pati yabagamba ku mwenna abali wano mu boardroom njagala mumbuulira atalirese enkoko mu firiji kuba bonna balina obusobozi muteekeko kyayi bawuyita bateekeko kyayi mu binika wali tunywa kyayi zino sente zigende mu Embiri hospital ye mulago waawa ekyo ekintu kyakuba wala Abatanzania Magufuli yamala Tanzania emyaka 6 tiyagenda ku Europe ensonga gye yawanga bwentambula nja kutambula ne delegation nnene sente zijja kgenda ki bambasada tubalina tubalina abakola ki baforeign whatever bajja kutubulira ebyokukola ki kakati Magufuli nabeera ali dictator naye agatta ku nsi n'alwanyisa obwa dictator obubbi yalwanyisa obubbi corruption yali muyitirivu abazungu n'abateeka ku nninga n'agenda mu URA Tanzania TRA Tanzania Revenue Authority n'agenda kuba nabaali bagenda okukola omwalo Geita someone waliwo awali omwalo ku boundary ya gundi awo ya Tanzania awo n'abaga mugende mukolewa mugudde mu kukolewa mu China obubbi bwonna bumwogera ku mbumanyi Bakikwete bonna n'abasiba zip tayagala any advice from you kubanga akumanyi obadde mubbi yadde obadde mukama we n'akola ebintu bingi gyo bannamawulire yabasiba yes Katonda ate n'oyo omusajja opposition man oyo Yatindu Lusu yali amusse Mungu ayataasa butaasa bantu kuba bamukuba amasasi naye nkakasa nga mukubaga apa kuye sirowooza nti yaliiko kyali kuye kati was a very good dictator naye ng'alinganga bwolaba wa Lee Kuan Yew owa Singapore yali dictator naye nga Singapore yasooka ku muki country first yali Magufuli kakati Abatanzania nazzayo baaga za Tanzania yaabwe original Magufuli Mungu bwamu njagala otunuulire Magufuli bwe yafa tewali muntu gwe bagenda kukungubagira naye tebamukungubagira nga Magufuli bamukungubagira wagiraba ensi yakaaba lwaki yakaaba ng'atabadde dictator yali abagattako dictator bw'aba mu ggwanga ffe tebitukwatako bw'aba atukolera tebitukola ki dictator omugu w'eddalu ng'akola tebitukwatako gwe twetaaga era ensi yeetaagamu omukono gw'ekyuma ensi bw'onoogenda ogikola ng'onoonya kalulu Kyagulanye bw'aba nga atunuulidde kalulu ng'agenda kukolera ensi ng'atunula kalulu alina okubeera muno omukono gwaki ensi ogikola waliwo decision ze mulina okukola hard decisions enkyamu ne bazivumirira enkera ne bakwebaza ye yali Magufuli kakati bwafa Suluhu yajja ne bamutunuulira ng'omukyala omuyivu ekyokubiri mukyalo ba namba 2 mu bufumbo achievement nnene tavanga na bufumbo by the way muntu okubeera president asigala ng'akyali ku namba 2 y'obufumbo tokiyita mmere tayite eyo ndala n'akigumiikiriza n'asigala mama w'eggwanga n'akendezaamu ebizibu ebyaliwo
bannamawulire ebimu n'agenda ng'ajjawo ebintu byali binyiga Ng'agenda ne bamutunuulira ng'omuntu omulungi ennyo. Nga yakajja oh bambi. Kaakati bagenza okuddamu okutunula bannansi ne bagamba nedda. Ate jjukira okulonda nga kubi. Nga n'Abatanzania ekibadde kisinga obbatagaza ennyo b'opposition kulonda era kye kyali kikubyoyo amasasi. Yes. Tukyuse kola ki? Era yabagamba butereevu. Ndize bannansi temugenda mu kulonda nga tebakyusizza ki? Yamuyoolerawo. Ebibiina ebyabaddewo by'amaanyi oba byali 3. Ate nga Samia Suluhu ye yakomyawo ono akulira Chadema olwaleero Tundu Lissu yamuperereza. Ayagala kulaga nti ye muki. Naye nga yeekwese. Naye nga mu kwekweka nze nkakasa Tundu Lissu ebibundi ebyo byakola byonna si bibye. Samia? Si bibye. Ateekwa okuba nga eriyo benchmark manju abatambuza omuzannyo ogwo bamugenzi bamutomeza ebintu bingi nnyo kubanga bajjamu nga tova ku ki kugundi ya tova ku system ya CCM. Ya CCM kokola mistake yonna noteekawo okukyusa amateeka kwaga amateeka bagateekawo Tanzania eyinza okukyuka naye bw'ekyuka bannansi bano gye bujja tebajja tubuuza ebintu bye tuzze tubbidde ebbanga eddene nga CCM kubanga bakugamba ne mutabani wa Suluhu olwaleero okwejalabya kwaliko kuyitirivu. Yes, yeah, true. Omwana sente zalina mutabani wa Kikwete kuba naye ali mu layini. Yes, true. Kugamba papa tunuulira ne bagamba bw'ote ekintu kino totuleetedde buzibu. So electoral forms z'Abatanzania ze babanja zitandika na Kikwete naye teyaziggusa. Yes. Bino ebyakakiiko k'ebikonda kabeere independent. Ebyo byonna bize birawo ne magafulira ebyo naye ate ye teyayagala nabiwuliza. Ate ono najja n'afaanana nga bikola ki? Bano bamuga tova ku main. Ayagadde ajje nti addemu enkola ya demokrasiya entuufu eri ey'eki. Baamugamba tobula ekyo bwe kimala okuggwa bannansi nga bali eyo bali bakaba ne CCM ate ekibiina kye kyennyini n'akitugumbula. Yayagala ave ku demokrasiya wa Africa. Ekibiina kyabwe kituula ne kikola akamyufu. Yasikira obukulembeze nga constitution bwegamba. Yes. Ng'alina okuddayo okusaba kaadi bupya. Yagigaana teyagisaba. Yajja butereevu. Bano bamugamba ssebo mu CCM ate mwennyini. Ssebo njabo komawo tukuwe kaadi naffe tuvuganye. Bonna yagoba bugobi. Lwatandise. Kakati bano abaana abamu balina abantu baabwe nga ba CCM. Bano bonna abaana ab'ekyanga. Sigamba nti bakibiina opposition. Bebe enkyukakyuka naye nga bali mu CCM. Enkyukakyuka mu ki? Beba opposition ba CCM. Kati obasibye, obaganye okulonda, oteeseewo ababo. Beba ssekikubo beeyo. Oteeseewo ababo. Oteeseewo ababo. Okumanya nti tebalina na nsonyi. N'ofuna ababaka 200. Babadde ababaka 280. Yakankufaminga omuwendo omutuufu okubeera exact. Yes. Yaluzinza abawala abalonzi 2. N'otabako na nsonyi n'olangirira n'okulonda abantu bonna abaali bali bakubye akalulu tebakabye kalulu abaana eggwanga lyonna terironze. N'olangirira ebitundu 9 mu bipeka? Ebitundu 9 yawangudde akalulu 98%. Gwe n'otabako na nsonyi. N'ogamba tewangudde akalulu n'okusinga bafondi faza b'ensi eyo. Ozane President Museveni no fondi faza Nyerere teyawangulako kalulu awo. Nasuse. Bamwinyi tebawangula nko ku percent. Tewali yali awangudde kweyo percent. Kikyokoze ggwe. Ne Magufuli teyawangula ku percent eyo. Ate nga Magufuli akaluka abannansi bakamuwa. By the way. Yeah. Na mutima gumu. Yes. N'ekisa ekyo bamuwa akalulu kubanga yali abakolera. Kyova olaba mu kufa kwe bakaaba. Magufuli bali dictator abantu bali bakola ki? Gw'oli mulamu batandise okuziika ng'oli mu ntebe mu State House. Abaana balumbye State House. Samia Suluhu bamuziise mulamu nga tagenda kudda kubeera nga ki? Ono yagenze. Ne bw'aba tavuddeeko tagenda kuddayo kubeera Samia Suluhu bwe tubaddeko. Wagenze olaba abasajja mu kifo ky'okutuula otuule musigaze ebintu byemulina kuba bagagga. Walabe kye baakozewa Mwanza. Mwanza gwe baakozeeko obulabe ab'e Mwanza bennyini
oyo omusajja bwe balumbye bamuyita gas Muchaga we Mwanza. Yes. Muchaga ndowooza balina babayita baawo be Mwanza. Okitegeera? Bannamwanza bennyini be balumbye factory ye. Bamulanga kuwagira Suluhu. Abaana baagala nnyo abayimbi. Diamond Platinum aliwa. Tayinza na kulinnya Dar es Salaam. Naye yayimba ng'omuntu ayinza okuba nga yasasulwa. Of course yayinamu gavumenti emuteekamu. Naye aliwa addeyo. Yavuddeyo n'akola akatami nga gamusimanya Abatanzania beemulugunya nnyo ku buli gavumenti. Exactly. Ayinza okuddamu abigere Tanzania. Ayinza n'obutadda Tanzania. Kubanga naye babalabanga be bamu kubafunye ssente zaabwe ez'omusolo. Kuba ssente empitivu ze bamutaddemu, gavumenti zeemutaddemu. Zeekuteekamu. Okuba oluyimba lumu ne bagamba bakuwadde $1,000,000 ng'okoze eki? Kubanga okubye oluyimba lumu oyimbye Maama Suluhu. Kati bano abaana bali ku kkubo. Baharmonize bonna bali. Kati tutuulire ensi gy'olaba Tanzania. Emu ensi ebadde esinga okubeera peacefully. Bannansi Abatanzania abo n'okwogera bwogere bali so romantic. Tubeere Tanzania tewali muntu Mutanzania nga tali harmful nga Kenya. Ekimu ku kyatuukyusiza pipeline y'amafuta ogende Tanzania kwekalakaasa kwe Kenya. Eggwanga Uganda state negamba tewali bizibu kaakati tugijjayo esigalayo. Ate ng'okwekalakaasa kugenze bubi tuli ba victim nga Bannayuganda. Naffe batubalira mbalabe baabwe. Kuba abaana babadde nga babyogera nti n'amagye abamu mbu be balaba abayingidde munda mbu baavudde wano. Kati ebyo bwe bityo bwe bitandiikiriza. Tanzania era olaba tennaba na kubeera nnyo abasirikati njagala otunuulira ekintu. Tanzania olaba abo abaana beekalakaasa abali mu Dar es Salaam kankubulire Dar es Salaam bweri. Olaba okuva Dar es Salaam city kilomita eringa emu n'oyita ku Sarenda Bridge. Yes. Bweyongera mu maaso awo n'ogenda n'otuuka ekuba erigenda Musasani awali President Nyerere ne Masaki. Bweyongera ku Katonda waddako junction ne bagita Morocco. Olusala Morocco obeera ku barracks bagita Logalo barracks. Naye walabyewo amfulo y'abasirikale eri awo. Barracks eri kilomita ezitasukka 3-4 bagita Logalo barracks. Naye kyatunudde ate nga ne President yasabye ab'ebyokwerinda bakole ekisoboka kyonna okuzza embeera mu nteeko. Naye embeera okuzza mu nteeko erina kutta. Ndabyeko n'obutambi obumu oba abadde ayambadde feeke oba abadde musirikale mutuufu nga yakulembedde abantu batambula. Full combat ya Tanzania njirabyeko. I don't know either it's true or not. Nasembe okufuna ye Samia yafulumya eggwanga. Mwali? Samia mwali Tanzania tannagenda. Okay. Mwali. Tayinza genda. Yavuddeyo n'agamba nti it's time to unite nti engeri akalulu kawedde it's time to unite our country and do not destroy what we've built over more than 6 decades. We will take all actions and involve all security agencies to ensure the country is peaceful. And tujja kukozesa by'obuyinza. Obuyinza bukola ki nga weyeekalakaasa tulina kumutta. Okitegedde? Ye gwe Suluhu ofuze emyaka 3 egy'Amagufuli. Abasajja bafugidde Tanzania emyaka gigenda mu 6 tebafunanga chaos eyo. Lwaki tutula n'ogamba nti ekintu bwe kiba kiri bwe kityo bannansi mujje nti obukulembeze. Nali sikimanyi nti maybe kyenkola ki twagala Tanzania ofuze tebakuwanga na bukulembeze bonasi. Magufuli yakuwa obuki. By the way Suluhu alina okumanya ekintu kirimu bannansi tebamuwanga bukulembeze. Yes. Bamuwa bwa vice. Yes, true. Test agitunuddeko batitegeeza titukwetaaga. Eyo message ekola ki? Kati komawo otuuze ensobaga nti bannaye Tanzania tugyetaaga okusinga ffe. Tusigadde tutya mu Tanzania. Okitegeera? Ono omusajja yagande mukomera musajja mubazi. Tundu Lissu. Ayinza okugendera mukana akavuyo. Amanga naye naawe tojja gifuga ensi. He was so strategic. Naawe tojja gikola ki?
n'agenda mukana akavuyo kuba teyali kabuzeemu musajja mugezi Samuel naye of course. yakimanya ye abasajja bannabyabufuzi bagezi ayinza okuba nga kino yakiraba badde bagenda kumutanga ebulambale bamutadde bamuta yes bamuta ebulambale nze nsigaddeyo ndeke nze nkyesibye naye kino yakiraba kubanga he's very brilliant very wise baba tabayiza agenda ku street n'asirika ate ajja kukola message ziyinza omuleetera obuzibu tebayiza agenda ku street alina osirika busirisi bakunoonya bannamawulire wamala omunoonya obadde ogamba toyinza kuvaamu nti ate mpagira suluhu era nabadde nnyingira Tanzania lwakalulu toyinza kugamba nti obadde oyinza oga nti ajjaga nti mpagira suluhu abadde alina kukuba suluhu naye ku byamukuba ku baana abantu obunyiivu balina abannabyabufuzi ng'obajja mu ntebe ayinza okugenda mu kavuyo haji nadde neetegese ennumba Tanzania ngende nsaka akalulu kaayo ne baŋŋamba gundi gwe abo abaana oyinza obutabawona n'abatali baana kubawona gavumenti zino mulina ozeegendereza mulimu abantu naga nti yowawa nti we Kenya wa Uganda nti mulabe munnamawulire nti oyagenda kuleeta byonna kubanga ne Isirayiri accreditation bagikyusa ne Isirayiri Abayisirayiri bannamawulire abali munda tobabala abagezaako okufulumya amawulire ga Iran ng'ewomoggodde eki Tel Aviv kubanga mu byafaayo by'ensi Tel Aviv yali tekubwa yo tekola ki kati abagezaako okulaga ebyo byali destroyed by the Iranian missiles abamu si balamu kakati Mukama Katonda yakuyambye gwe n'otogenda Tanzania ebintu byonna bano lwaki yagyeko internet nze nzijeko internet gyozonga ki accreditation yokka we wansoso okunzigaliranga nzijeko internet kati gwe munamala ogenda kukolerako ki saagala kumanya bindi munda ate gwe oyagala kwogera birimu ki olw'okuba olina kusimanya okolera ku internet gwe tunulawo tolaba tebanaba kugula internet tolaba nti wakyali wasibe naye kitwewunyisa ajo obuvidiyo bufuluma butambula era ndowooza bali ku gundi zino muziyita bayinza okuba ku satellite kubali naye ate era bomba nagenda okuta abagendedde bannamawulire abagende mu kavuyo awo bafu gye bali abafu babadde bamanyi nti they anti government kubanga bannamawulire nabo bantu tugande kubeera munnamawulire si muki naye atuuka naga naye kino kikyamu naye nga ne gavumenti ekimanyi kubanga gwe bw'otuula wamala otuula n'omunnabyabufuzi n'omubuuza ebibuuzo n'ovaawo ng'akusalidde omusango naye gwe nga togumanyi ku bibuuzo by'omubuuliza mu pabuliiki kale ku bibuuzo by'omubuuzizza olese omuyuzizza tuneegwako naye Mungu n'agamba nti yakkusiŋŋaana ekyo nkimanyi bulungi ebibuuzo bimubuuza bwoti naye nga buli kibuuzo ky'omubuuzizza oyuzizza muyuze bano abagenda okuddamu okusoma ebyo bagenda kuyuza muyuze nga bamulaga tuwalo kino so ekyo kyekintu ekimu ku kiwawona Tanzania so Samia Suluhu alina okukimanya Dar es Salaam alimu ate kati olaba kati nze kankuzeeko wane waffe ensi zino zonna zolaba kati Kampala is surrounded by the ghettos ekintu nga kitutabuseeko wano ghetto zituli munda waliwo ga tujja kutangira nti ghetto abaana bagenda kuva Lukaya tetujja bakkiriza kuyita mpigi naye abantu muli nabo abo bonna boolaba abaana bonna bali awo ghetto mpitirivu eziri Dar es Salaam awo mwe bavwa toga nti balinye mamotoka kuvaawa kuba n'emmotoka tezitambula ne bali omwo ate nga population emu abali mu Tanzania bwe muba mulimu obukadde 3 eri mulimu abantu 5,000 2 ze ghetto boys bayitirivu nnyo ate abo nabo mulaba ghetto boys mwe muli n'abaana ba minisita wamulaba owa Kenya yali mwana wa minisita yali waaki waliwo omwana gwe bakwata awo ne nnyina tamanyi na kumanya nti aliwa nga yeebuuza kati ono ekimufulumiza ekisaakaate kiki ekitali mu kisaakaate muno naye muto future agitunuulira yadde maama okulyandya naye ensi mugitambuza bubi Haji future ya Samia Suluhu eriwera ekisanja kuba nkimanya agenda kulemerako naki talina kati future mbi era bagenda muwandiikako ebitabo bigenda muwandiikako bubi akimalako nga revolution ekyo kisoboka okimalako kisoboka
kubanga mu malirivu olaba yalangiridde 98 ku 100 nze we natiiridde Suluhu yali badde agandi tupangulira ebitundu 56 kubanga bano bonna abeekalakasi yali badde abajjamu voter turnout yabadde wansi naye yawangudde ebitundu 98 era babadde obadde bala ku mitimbagano kura tunayo akutegeeza akalulu ffe tukalina tetwakasitudde okajjeewa kibadde boogera mu Luswayiri ng'abaana baga kura tunayo umepata wapi kura akugamba nze saalonze nasigazza akalulu ndi ku street gwako okajjawa kati yali badde aga nti mpangulina ebitundu 56 ku buli ki naye ng'ebyo abakulembeze bonna babiirawo Saddam Hussein yawangulanga na 98 Gaddafi revolution okugwa yali mu 98 Hosni Mubarak okugwa yali mu 98 kakati bano bonna ekyo tekikwewuunyisa Haji omuliro ogubaddeyo bonna okwokya ebintu ebitali bimu ofiisi z'abannabyabufuzi abatali abamu abayimbi ababadde bawagira ennyo gavumenti abamu sinakasa ekyagadde akatambike nasimefuna nga Diamond Platnumz afuluma ndowooza yalinga yafulumye naye ekiwandiiko ky'ensembi y'okufuna ekyavudde mu Chadema preliminary statement by the party on the so-called election results in Tanzania. The chama cha Demokrasia strongly rejects the so-called election results announced by the National Electoral Commission. These results have no basis in reality, as the truth is that no genuine election took place in Tanzania. Citizens did not participate in the October 29th election due to an environment that was neither free nor fair and because of the absence of a leveled political playing field. Furthermore, Chadema emphasizes that the Electoral Commission has released figures that are completely fabricated, merely reflecting the malicious intent of Samia Suluhu Hassan and her party to rig the election and an act which they have succeeded. Chadema has repeatedly stated its position of no reforms, no elections. We warned clearly that without genuine electoral reforms and political laws, the election could not be free, fair, or credible. The countrywide demonstrations are clear proof that citizens did not take part in what is being called an election, and that they reject anyone emerging from this flawed electoral process. Therefore, Chadema, the announcement of the results today is a clear coup against the will of Tanzanians who have been denied their democratic right to choose the leader they want. 2, does not recognize Samia Hassan Suluhu as the president of the United Republic of Tanzania, as she has not been elected by the people of Tanzania. 3, advises the international community not to recognize Samia Hassan Suluhu as the leader of Tanzania, as she lacks legitimacy, having not been elected by the citizens. Kituufu nnyo kale njagala ombuulire njagala ombuulire amawanga ga Africa bameka congratulation abamu congratulations nowa wano sinnagiraba njagala oŋŋambe nabo tebannamukakasa kubanga tebaagala nnyo okukola statement ziyinza kubayinza ga musajja bwagenderawo nga tefe twamaze dde omumutongoza mala okulaba ku menta we oba yamukongratulatinze tewannabaawo wabula essimu zo zoogerwa ez'ekyama okumugumya n'omubuulira ekiddako ne menta we tannagira bibya byakyama kati ebibya officially bigo byonoonya biba officially kumukunga naye waliwo kati essimu eziyitiŋŋana ez'ekyama zitutasobola kumanya ez'abakulembeze Ruto amukubira the president amukubira abakulembeze bonna bakabeere beerwana naye nga mulujjudde okukifuula public tekisoboka tebannaba era gwe kitunuulire ne bw'anaaba agenda okulayira ayinza okulayira ye nebba ne basisiye mbokka nga tewada mukulembeze agenze kukola ki. Yes. Haji, ebiriyo bino Kyagulanyi ng'alina abavubuka abayitirivu abamugoberera abagamba bakebera ebiri e Nepal n'ebirala byonna ebiri e Tanzania bikuwa ekifaananyi nti abavubuka nabo bandiga naffe ku kalulu kanene we tulaba nga tebitambula bulungi kuba bano babikoze ku lunaku lw'akalulu bikwoleka kikono tuli wano kinyana mpino anti kati nze nakugamba dda obukulembeze bwaffe obwa NRM okusucceedinga tulina kutula ku mmeeza
abantu batutadde abavubuka temukyatwetaaga mmwe wamala temukyatukola ki population y'abavubuka temukyatukola ki yes kakati nze ngaalaba ewala n'abeera mu baghetto boys njagala ensi eno etuule ne bannabyabufuzi si Kyagulanyi yekka bannabyabufuzi bangi basibire mu nnyumba tetwetaaga kumanya bibateesa naye twagala baveemu na solution nti twagala Uganda etambula n'emirembe nga teri mu kutaaguka. Uganda ezze etaagulwa emyaka mingi. DP mu 63 ebitooke baabitema. Era Abaganda bayimbanga ennyimba wano ti okufumbirwa Beeni nfumbirwa Bote kubanga amateeka ga Beeni sigasobole. Yes. Ezo emmwanyi zaatemwa. Ekyo bw'ekivaako 66 Buganda yafiirwa buli kintu kyonna ne Uganda okutwala wamu. 79 the same. 81 mpaka 85 is the same. Ne tuva 85 mpaka almost emyaka emeka gyonna nga mu northern bali kyekimu. Yes. Tulituuka ddi okubeera nga the same buli mwaka okujja kwekola ki tuli ku kintu kyekimu. Ku mulembe gw'Obote gw'Amini ugundi baddusa Abakyoli baagamba Mukama Katonda ajja batuwa 79 n'abawa Abakyoli ne baka Abateeso ne bakola Abalugwa ne bakola ki ne bakaaba. Bwe tubadde mu nsiko wano Abaganda bakaabye wano. Yes. Bwe tuvudde mu nsiko Abakyoli bazzemu ne bakaaba n'Abalanga okumala emyaka gyonna. Kaakati tuli wano ate tulaba batwewerera nga BNRM. Ffe kye tuyitira ebunaku batusongamu mimwa. Abakutegeera nga bakumanyi nnyo baga naye mmwe mulikyusa ddi nga mutususseeko mubbye ensi buli kintu kyonna mukikoze eki. Naye gwe bagamba tolina yadde jjiiko ya ttaka. Saava siina yadde jjiiko ya ttaka. Naye ffe olw'okuba ffe tutuli eno wansi mu gulawundi ezo message bazitugamba. Kakati ezo nsaba Mukama Katonda atusaasire. Okay. Nagamba bunaku Katonda taasa ensi Uganda abannabyabufuzi baffe abatufuga beebase obaloose bazuukuke nga baloose ekituufu ensi nga bw'erina okutambula. Abakulu tetujja kusukka wano. Tetujja kusukka wano tunakwatagana mu ndala ndowooza okuba tooki mu obwannakyemalira bwa Anita Amongu ne banne. Inshallah. Tujja kufuna akadata 10 mpeera batu 10 Katonda kuma masomoji. Amina.